tukomyewo ku mpewo nyongero bajjukiza enkyate mwerabira mityane bawasa abalabirizi ow'omwenda emikolo giri ku Lutikko Namirembe wano Kinyana Mpindi sinza kerabira ako ffe tubawasa abalabirizi bwe mutunyiiza n'omukolo tuyinza oguyimiriza ab'emityana ne gutabaawo naye Lawyer Shamimu abadde alina kamaliriza nako ku kyenambuuza nga bannamateeka ki kye bagenda angambye alinayo kamu ndyoke nzije kaise mbufunze yes mpozi mu second emu era abantu baffe twongera okubagumya sagala kudda mu bya Saddam Gaira kuba yorede yabinnyonnyodde ekyokuba nti tulina kulemerako it's the only way no sacrifice naye ngera tiimu munda mu people power tulina retreat okubeera nga twongera okutuna mu nsonga zino n'okulaba engeri gye tutaasamu bannayuganda baffe ate n'obuyinza okulaba nga bukyukamu so mu maaso awo era mujja kuba muwulira omubaka Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu nga balangirira ekirala ekikola ki ekiddako. Waliwo akabuuza mbuuziza akabuuza okusimu naga nti law firm gye mwagambye nti n'aba NRM abalina ebizibu mubayamba anti kakati kyabalina okusooka okumanyira ffe lwaki mu people power batuyita people power article 1 ya constitution tuli abantu bonna era tugamba ne bana abantu kwegamba omuntu yenna bw'aba yalina ekizibu tekinyigiza nti ono opposition oba ono wa NRM wabula kinyigiriza omuntu nga temutunuulira kala ffe tutunuulira bwenkanya ne bw'abeera wa NRM naye ng'afunye obutali bwenkanya ng'atambulira mu layini entuufu tubeera tukola ki tumuyamba ngoyagala kusiramula abantu togenda ku muzigiti osiramule basira so sagala embeera gye bateekawo abo benyinibetwagala n'abantu wabula tugatta abantu baffe tugamba tuli Uganda emu tuli omuntu omu fena twagala emisolo egigasa twagala okubeera obulungi kampite wa onzi Peter Nsoboga omulugwalo w'Emmamba ku nsonga nga bw'oziwulidde security ne bannabyabufuzi yesewo mukulu Kaddu mbadde awo naye nga nfa nseko balooya balimba era nze bwe mba n'omusango sigenda na looya mu kooti ogendawo kubanga looya kyakola akolagana looya wa sayidi endala nga ddala omusango gugenda kusinga agamba tukyali bulungi tugenda guwangula anfuna bulungi ekivaamu nga sente zonna bakoze ki kati ono looya wa people power ali mu kulimbalimba Bobi Wine nti ayinza okubeera president kisisuubira mukulu Kaddu ekisookera ddala nti aba people power balina violence y'amaanyi nnyo baagala kukola Besigye bye yakolanga ate bo basukawo ekisookera ddala wano mu Kampala tulina abantu b'amawanga mangi bannayuganda abatali bannayuganda kakati tosobola kugamba nti ogenda kaniganga Besigye bye yakolanga ti agenda kulya akatogo mu wino abantu bali mu kunoonya school fees bali mu kunoonya embeera yonna ebikola ki babeezaawo kakati ne government ne security tejja kutunda butunuuzi nti ogenda kunyiga abalugwala balinyanyanyaza abaawo mu Kampala era abala baddayo Arua onfuna bulungi bano abantu balina violence y'amaanyi nnyo ono agambye nti simanyi Museveni agenda kuvaako Museveni si yeyeremezaako Saddam agambye nti ali mu myaka 3 ffeffe tumuteekamu era wenjogera saawa zino bw'olaba ground bwefaanana bw'ogenda wansi ku ground nti Museveni ayinza okuba nga alinamu 80%. Ekisookera ddala abantu bamwagadde naye onze nga tunagendeyo njagala kutunulira security ne bannabyabufuzi tukoze tutya okugyawo ekitta abantu ekyo buli wanaabeera bannabyabufuzi security ng'ekuba amasasi kyenandiroozezza nti bano bakulembeze ba parties bandibadde bakakanya ku bantu baabwe onfuna bulungi batya kati nkuwadde ekyokulabirako singa bagamba people power yayisaawo nankulabi teri kyebaleka mu kkubo babba abakazi babba amasimu babba buli kimu kyonna kakati embeera etandika security okukola ki okwagala okuziyiza ekintu ekyo n'ekyokubiri wawulira coincidence emu nti owa polisi bamukuba ejjinja n'afa bano abantu bagenda mu group baba n'amacupa baba n'ebyambe baba n'amayinja buli kye basanga era nze bwenda people power ejja nze nziruka ewaako baba bamanyi n'ekweka
kano olw'ensonga ze mbadde ndowooza nti kati ye Bobi Wine ayagala kukola Besigye byakola nti atekewo embeera gavumenti etuka okutta abantu eri gyajja ssente ebweru awo aba akola tugeze onzini yesibu kati bwe yatadde ka consultations n'asaba okuba mu bisaawe security negaana nemugaa twagala ekifo ekiri closed ebisaawe n'abivaamu kati yabadde atandise waliwo gye yagendako mu hoteri emu ne bamugaana naye kati yabadde agenze mu Ndeeba wali ku popopo wali closed bulungi nawo security nemugaana ebyavuddemu kiri bwekiti kati awo gavumenti security gye yabadde akoze nkulukadu security eba intelligence yaayo wano bateekawo kirala naye wansi bakola ki bakola birala bwolaba Endeeba awo kwegamba abantu abakola emirimu bangi banekolera gyange mu hoteri no be babajja tebajja kubuuka bubuusi bayingire popopo munda bajja ne konvoyi yonna n'abawerekerako kati Endeeba abantu bali mu kukola emirimu gyabwe mulimu abatunda embaawo mulimu abakola biki era bebeekubira endulu ku security ne bagamba nti abantu bano tubatidde ofuna bulungi security nekola intelligence yayo wansi nerabira nti bana bagenda kutawanya abantu bawa ate ngeri wakati Endeeba kumpi eri wakati mu kibuga fe olaba ekibeezaawo President Museveni nti alengera wala gwe ogenda kukola ekintu aba yakitegedde dda information akkiriza information gy'omuwa mbadde nsaba bwe tuba twogera ku nsonga eziruma bannayuganda tuleme kubeera nga tulinga ababalaata twazze kwolereza bibiina byaffe bya bufuzi tioba nze njogera lwa people power nti ologera lwa NRM twogere ddala ekintu ekituufu ekiri ku ground si mu bubi wabula ku lwa Uganda yaffe ennungi esingako ey'enkya olw'ensonga bano ekizibu kye bayina baalema okutegeera people power engeri gy'operatinga nze nalina omubaka Kyagulanyi mu mmotoka era yangamba Shamimu wakayingira politics njagala otule mmotoka oli looya si kyo tuula mu mmotoka mwengendo tuula njagala olabe oba demokrasi wammwe akola amateeka oba tegakola ki gwe olinyumiza abantu twagenda ebusaabala wallahi nga Katonda ye mujulizi wange Bobi Wine abantu bano abamutambulirako babeera bwe bati kati ero kankusomesera oddeyo bagambe Bobi Wine basetinga abaana abamutambulira kubanga bakimanyi nti polisi yagaana omukuma abambala ebimyufu njindi mugikuwa oleme kulimba ggwanga aleme kulimba ggwanga abaana abatambulira Bobi Wine emmotoka yebeera bweti ebeera n'abantu abamukulubira ekkubo mu maaso tu abeera n'abantu abatambulira ku bbali kuno nga bakoze olujegere lwe ekigenderwa kyalwo leka kwa information oleme kulimba ggwanga wakkiriza nedda leka olujegere luno ekigenderwa kyalwo nti Bobi abagamba ne timu making sure bwe tuba tutambula bano abantu abatambulira wakati wano tebafuluma bweru kulinnya bintu by'abantu ekyokubiri nina abantu bangi abanjagala bajja okwagala okumpubira bayinza okutuyingira mu polisi n'ekuba amasasi n'erowooza nti bazze kukola fujjo so olujegere luno olugezaako okutangira abantu bano butayingira mu gurupu eno era abeera n'abalala bamugobererako emabega yes nga bagezaako mu protectinga kakati bano bo balowooza nti Bobi Wine atambulirwako obutambuliza abavubuka bawagira buwagizi naye buli ali awo alina omulimu kuliko abakola live kyobola Bobi Wine naye mwali bumukuba nga tuli naye mu mmotoka nga mumenye mmotoka video twagirina kubanga kubeerako abakwata obukwasa amawulire aba online kubanga zino loko olumu government ekola ki so abamu babeera bakola ogwo so babeera tebagoberera buki information agifunye maliriza ensonga yo bade mayita mpa information kumpa ali mu complaining nga complainings information sigifunyemu tetwagala kulimba ggwanga ekyokubiri nze nali ku Arua mukalwa kaaliyo Arua naye nalaba efujjo aba people power bakola bakwata grader ne bagiwanika ekkubo lyonna baliwamba okuva nga nokutuka nga ku ddwaliro kiyinza okutwalira ssaawa ezi nga bagenda babba buli kimu kyova olaba nti n'abalugwala batya okulonda kale bantusoba nti Kasene wadde yatuwangula effujjo lyokka bakola ne bagamba nti n'abakyala nti bwe tunaabala kulonda tugenda bakolako obulabe effujjo ne bakola ki ne bakola nze mbadde nsuubira nti Bobi Wine yandikutte bulungi abantu be
ffe bwe tuba tukola gundi zaffe kyova ne poliisi etukkiriza okukola rallies okukola ki tugenda mu bifo ebiringa nga byomenye bwe tugenda Nambole waliyo toilets waliyo gundi eddwaliro weri clinics weziri Nambole n'ambulance zaffe zikola ki zibeera kakati bw'oba tolina obusobozi obuteekawo ebintu bibyo na byonna nga bye babirambise nga toyagala kujja mu buyinza ebyo bikola ki obita muleke maliriza njaga kuyita wasadamu ne Nambole ne bagimu eyo sembya y'ensonga eyo yotandise ne Sadamu agende ngende ne bakikemu lawyer alimba nnyo abantu bange Madrid mavu toyina abantu botereza lawyer people power nze nzolya ambamba kini ku Bob Wine kakini Bob Wine ma violence ambamba eyimkima gugiresi eyagucho eyokwima simudu eyokwima bagyudu kadu mukasa ba people power kibaziki onji amancho government kuzo emajira no limbye miso president 7 ni erimobini ala Uganda dia teba Saddam garidiki bamalia wa nyiri kinjonze ambamba ki Uganda madrijingwara nikeko te majwemini ba TV na badiki president 7 eringadiachi opposition bamalia wa nyiri te amangavini afa echavino okporu amabadiki chowororo min president 7 kale we bale nyo leni iwazi iji onji kangende wa Saddam ebyo byetegeredde weka amazaka baba mukulu kaddu ndi wa Saddam senoga abaye tukakane okwebaliza ddala mukama wange Shamim Mende era ne nebaza ne Saddam yamulese kuba namulabye bwe bazze bonna nkwebaza mukama wange okubanga ntudde ku pano enadde ngenda gikulekera naye kasita nafunyewo enfuluuki nga nentuulawo n'olwekyo ensonga ezimu bwe manziraba Katonda yannyamba nenfunako amama mbabazi mu biseera by'akalulu akaggwa ffe twategeka ennabweru nga amama mbabazi ajja kuba ffe naddala nze omulimu gwayo gwankyukakyuka ogwange esigwa byabufuzi ogwesigwa opposition nze njagala ki opposition tubadde naye emyaka 25 eriawo etukulula bukuluzi baba gufudde mulimo gwa mutwe kwe bali akalinze byo nembikoowa. This is why Bobi Wine bwazze nze nalina muwagizi wa Bebe Cool mu music sali muwagizi wa Bobi Wine bwazze nenkola analysis yange nenda banga wenyine okugoberera wewano era bwe nali n'amama mbabazi ku kisaawe twali twogera n'amama mbabazi kati amama mbabazi n'asembera wendi ne mukwatako omukumi najja n'ateeka mu gaadi wano mu bulago omukumi ne mubuuza what is wrong kati amama kwe kuŋŋamba muleke ogwo mulimo gwe. You get it? Ekintu ekyo kinzizaayo nti buli wendaba owa NRM ng'ayogera omukulu ono byabadde ayogera kimpa ekifaananyi kiri amama kye yansomesa nti omuntu bw'aba ku mulimo ne bw'akola ensobi aba alwanirira kimusasuza. Okitegeera? Kati abe NRM bonna full figure ne bw'akola ebyenkanawa ng'alwanirira kasente ke ebiseera ebisinga oteekayo kitono. Abaana baatuga omuntu mu kamera ojjukira bulungi abaana baatuga omuntu ne bamukwata obulago ne bamutuga ne bagamba babasasula emitwalo 10 ne meka ne bamubuuza gye emitwalo 15 gikussa omuntu yamugamba anyumiza gwakoowa. Ffe tuba tetutta muntu ffe tuli bakozi. Kati omuntu yenna ng'ekigendererwa kyekkola bw'oyingira mu kkubo lye obeera mulabe. Ekyokubiri bwe twali tujja ne Dr. Besigye obulamu bwange Katonda nnyambye sikubwako tiyaggaasi wa Besigye sikubwako mbooko ya Besigye. Nze ebiseera byange ebisooka nga sinnava mu President Museveni kugenda ne bamama mbabazi nga maze okkizuula nti Museveni tagenda vva wano byonna byakutuwuddiisa. President Museveni yalemerawo ne tukwatagana n'amama mbabazi ne tutema n'abantu abasigadde. Besigye mu mwaka gwa 2012 yatugamba bulungi yateekayo woko tuwaaka mu katale yali ayita Kaleerwe ng'abaana mu mwezi ogwo abaana baali bakomawo ku ssomero ku Lwokutaano ng'okwekalakasa kwakutaddeyo Lwakuna. Abazadde ne bamugamba baali ku katale nti naye lwaki togumiikirizaako abaana baffe ne bakomawo abaana baffe babasibira obwereere. Besigye n'abagamba eno ensonga si yakulinda wejjidde wekola ki wejjira ate basiba abaana bamwe mubajjeeyo mulekeraawo
okulowooleza mu Besigye agamawulire gasoma buli wamu nakati obutambi bukyayita ku programu z'ebyobufuzi ez'enjawulo. Mulekerawo okulowooleza mu Besigye tyagenda kujjayo abaana bammwe nga bakoze eki kubanga nange bansiba nenejjayo ne bansiba nenvaayo naawe basiba omwana wo mwejjireyo kuba eno ensonga ya ggwanga lyonna teri gwe mpita kuva wuwe buli ajja nga azze kulwanirira ggwanga lye. Temubijjukira bulungi. Nze yali awalana Besigye okufa obufi ne ŋŋamba webale nnyo okukola statement weeyambulidde mu katale swala neneekweka. Bwe ndaba people power eno juzi gundi nali ku ssimu yange eno ekiro ssaawa zaali nga 6 ne ngenda mbiipinga ku ssimu ya Joel Ssenyonyi nga sigenderedde. Joel n'akuba n'aŋŋamba ombiipizeeko ne muga ŋŋambadde sikitegedde n'aŋŋamba ombiipize ne ŋŋamba omusajja ankubidde essaawa 6 Saddam kibakukutte. Ekintu ekyo kyampa amaanyi muli ne ŋŋamba this is a new trend, this is something different. Kati ekintu gundi spirit eyo eri ku field olwaleero ye spirit erimu amasasi ago gemulaba nti waliwo ekintu ekipya tubadde ne kato ne waswa ng'era Nalongo ne Ssaalongo be bafunamu kyobola bono bulwegera Besigye tamujjaawo. Oli mwana wadde ayambala buli lunaku akomawo eka. Ono omwana wa boarding ayambala yero akomawo oluvannyuma n'emyezi emeka 3. Kati gwe bw'obalaba tolowooza nti be bamu naye ng'ekituufu basomera ku ssomero eri essomero limu kyovola bwena mu kyayogera ayina Besigye nga likunayinza n'obbawangula Besigye kati apiikinze ku ground bulooka bwekonera ku ttanuulu omulundi ogusooka ne bw'ogiza ku ttanuulu 500 eba yakola ki eba yakona. Naye wadde nga oyagala kukiyita Museveni okumugamba nti vaawo nga Besigye bwali bwe muli ba Luganda addewo Museveni tasobola kukola ki tasobola kukkiriza ate era ne mukyalo otosobola simusikiza mukulu kati n'olwekyo sibamu so wenebo Saddam gaida issue ya violence soko olindeko beti mujja kugiderailing soko olindeko katono mujijjeko bwe tuba nga tukola eddaame nfanfe otomulekera mukazi omukwasa abaana naye mukazi takola ki bwe babeera balonda omwana omusika bamugamba nti byonna ggwe obikulira ne maama we olwaleero agenda kukulabanga ani naye kimanye nti ono maama we sibe kiri. Kati Museveni mufuzi wa ggwanga nga President Museveni ekyaleesa Besigye si kufuga. Bwe tutunuulira ebirala kati Besigye waliwo kye tuyita stand. Nze nagoberera bulungi nnyo obutambe bwa Besigye nga Bobi Wine yakajja bwonna bwali buvumirira bulangira obusosoze bulangira obunafu bulangira okuwuddiisa. Bobi Wine alowooza agenda kuva buvyeri agende banonde fuke eyo ganve yakasembayo mbeera kije tujjawo tutya embeera eno kyembadde ngenda okukuleetera. Kati lwakuba abantu abasinga tebaagala tukyogereko bwe tulaba nga twogera ku Besigye tumwogera ku Bobi Wine nalemu ebatumye no mutuleke tulowooze n'emitwe gyaffe tuleme kulowooleza mu boxi ziri mwe mutusibira. Genda ku nsonga ya security ne police kyenjagala okukulaga olwaleero. Simon Peter yali ku lyato n'alemu okufuna ebyennyanja ekiro kyonna. Bwe bwakya ku makya Yesu n'amubuuza oyinawo ebyennyanja n'amugamba sirina ndowooza tukyuse ennyanja kyava amugamba no tetukyusa byennyanja cast the nets deeper and wider. Ebitimba mbyongereyo wansi ate mbikole ki mubigaziye. Baavuba ebyennyanja ebyawandiikibwa n'ebitabo byafaayo. Kati Bobi Wine bwe yajja yasangawo abantu Jesus n'asomesa mu Bayibuli nti si lwakubanga nti obadde tosobola si lwakubanga nti mubadde temuli byennyanja wabula enzikiriza yebadde nki ebadde nnafu. Buli wolaba ekizibu nga kiganye nnyikiza enzikiriza. Kati Bobi Wine bwe yajja ne mu kino yasangawo babesigye abakkiririza mu kalulu naye nga tebakkiririza mu buwanguzi bwako. N'abagamba nti no tugenda sigala ku mateeka nga tetugamenye. Besigye n'amugamba eyo tekisoboka ewa Museveni tegafuga. Tugenda sigala kalulu nga tetugenze mu mmundu eyo tekisoboka tojja kukawangula. But we have to cast the nets deeper. Security n'ekiraba nti ono omusajja kati atusimye ayingidde wala. He has come to the root cause of the disease.
atuukidde ddala ku kinyusi security neetabuka. Ekifunibwa ne ssaala kikumibwa na ssaala, ekifunibwa mu ssabo kikumibwa na ssabo, ekikumibwa mu buwangwa kikumibwa na buwangwa. Omubbi abba mpaka lwe bamuziika ng'akola ki? Ne mukazi we atuuka n'amubba. Nti sente zange ezabadde wano nze atasiibawo waka obadde kino yatandika kunzibiikiriza naye nga ssente yaziggyemu n'aziteeka mu ki? Kati nga kyensembyayo mu byonna tebakulimba nti situation eri mu Uganda esobola okutereera. The most dangerous kicks of a horse during its lifetime is during the time of death. Embarasi wesingira okuba omugero ogw'obulabe bye biseera ng'efa. Bwe tuba nga tukkiriza nti regime etuuse ku nnyengera yaayo, we are going to see more of this. This has just been a war. Kyemulabyeko olwekyo tubigumire. Yes, this has just been a war, but they are coming for more. Oba kitegeera kubanga kankusembyeyo katono nyammaliriza. President Museveni yagambako abalamuzi ku lwa referendum oba ojjukire baali bagirembesa nakinaki n'abagamba nti your role is to attend to chicken thief matters. President Museveni yomu n'agamba ababaka ba parliament balina ekkulire baali bamusimbire n'agamba nti I can do away with the parliament. President Museveni n'agamba abantu be bamu abaali entuŋŋamo ku lwambabazi bwe yakolashinga nabaki n'abagamba nti I'm the master of violence. Bwe baali baleeta LDU nga bagisabuukulula akatambi ako nakaweerezaako n'omukulu mwaka ivo solo kanoonyaako. LDU omukulembeze waye yali ayogera yabagamba we are the army. We have come and we are not like the police. Our aim is to shoot and kill. Shoot the chest or shoot the head. Ogenda kutta mubbi. Amateeka gwe gagamba nti you are not convicted as a thief not until omulamuzi wagamba tuli muki you are a suspect. Kati bakakuba buli omuntu oyo mubbi era singa LDU yabaddewo bakubidde oli enduulu byabadde sasi kuki. Kankusabe okumaawo nga ngenda genda eri Shami nga kamera egenda eri Shamimu naye alina kamaliriza. Kembadde njagala okuteekawo kano kakulu nnyo ku Aisha kiki lwaki otunula obubi bw'atyo nga ono Shamimu yayogera muwulirize. Kakulu nnyo kuyisaawo nti ekisookera ddala abantu bano abatulaba bannayuganda era abagobera puroguramu eno bakkiriza bulungi nti tulina abakulembeze mu NRM abalungi n'ababi era bakkiriza nti tulina n'abakulembeze mu opposition abalungi n'abaki n'ababi. So that's why ife people power tugamba nti mu NRM bwabeerayo omulungi ayogera ku lw'abantu tumufishinga ne tukola ki ne tugamba tukkiriziganya naye tetuliwo okukola politics wakola ki era yes n'ekirala kano waliwo kuba kati akalukajja mpulidde nnyo era kino nfunye omukisa okyogera nti bannange abopposition awali opposition temugendawo fine, it's a good phrase, it's something good to hear. Naye ffe twakizula mu people power nti si buli kifo ekituddemu wa opposition nti kiri liberated. Ate si buli ekituddemu wa NRM nti kyawambibwa. Yes, kyova olaba nti osobola okubeera mu parliament baga nti wabaddewo okuteesa kutogikwatako n'olaba nga ate waliwo aba NRM be bayita badebo MPs nga bagamba tuliwo ku lw'abantu aye n'olaba ne mu opposition nga waliwo ate aboogezza ekirimi. So ensonga eyo tubeere nga tugitegeera bulungi. Kangende eri abantu ani alina omuzindalo Kawooya yasoose. Yes, Honorable Kaddu neyanziza nnyo nga debater Kawooya nva mu Lubaga South naye ngenda kwogera obugambo obutini nnyo mu bukakamu ne wenfa olwaleero naye nga mbogedde. Ekisooka Honorable Kaddu oyogedde ku Mandela the King South Africa bamusiba 27 years ngali in jail. Oyogedde ku Moi n'oyogera ku Robert Mugabe Zimbabwe bamusiba Kamuzu Banda. Honorable Kaddu mu bulumi obw'ekitalo ngenda ku security eri mu ggwanga. Security eri mu ggwanga nzibu nnyo okutegeera kubanga abantu abakafa mu ggwanga bayitirivu. Honorable Kaddu issue za Bobi Wine ziri kiriya security ezimanyi naye Honorable Kaddu saagala twerabire. Electoral Commission yennyini yakola budget ku by'okulonda 2021 budget ya fuluma nga bamaze ofulumya budget y'okulonda
President Museveni bamukolera budget ey'okumulayiza era nga kitegereka nti agenda kubeera president wa Uganda 2021. Abaffe bannayuganda, Bobi Wine singa akalulu katuuka ne yeesimbawo n'atawangula, mugenda kwesiba mu miguwa mwenna mufe mugwewo. Ku security Honorable Kaddu gy'oyogera gy'omanyi, ffe tuli mu famire zaffe tetukyebaka tulo kuba tumanye ekiri mu ggwanga. Bamoses ali abali mu gavumenti bali mu gavumenti ziri eziwedde era security eno bagivunaanyizibwako. Wawulidde budget yafulumye bagenda liyirira bo. Kati ffe tuleme gumya mitwe gyaffe. Bobi Wine okimanyi nti buli ali mu people power ali ne Bobi Wine ate balwanisa opposition abalala. Bobi Wine yejjeeko abantu abalina morals, characters. Buli wakulaba ng'ovuddeyo ba bedi bwanika agamba oyombega wa State House. Walaba Kawoya ng'avuddeyo debater ze n'amanya ga atabo ba debater baawa. Tumulwanyise abamuliko bonna bankwe banoonya ssente na bifo. Kati ffe tugenda kukkiriza tubeere mu mbeera eyo erimu opposition okwekuba ebikonde ng'ate n'abali mu NRM tebaagala opposition eyingire mu buyinza. Kinaasoboka? Olwo yo security egenda kubeerawo ng'etunula. Ffe tulibonyebonye nnyo Honorable Kaddu omanyize nakava mu safe house nina n'ebiwundu. Tetugenda kubeera mu mbeera eyo yakugumiikiriza ng'ate abantu be tuli nabo mu ntalo bali mu kulimbalimba ggwanga nti tugenda kufuna emirembe ng'ate tegiriiyo. Don't talk like that. I hope you understand what I talk like. Kanve mu kuwummulako.